zigenze okubeera ssaawa 5 ez'okumakya nga abayizi n'abasomesa b'essomero lyakesi ekamu kye batandise okusoma ebitabo ebyenjawulo bibaweereddwa abatalekera beekitale kujja kuza olunaku olw'okusoma mu ggwanga luyite DRD. Bannalotale bakulembedde mu kusoma kuno mu bibiina birina ku ssomero lino oluvannyuma ne beetamu bijaguzo. Nga kitegeeza nti olina okwefiiriza ebirala byonna byonna n'osoma. Oba osome mawulire, oba osome katabo, oba osoma biri ku mmotoka, oba osoma biri ku bisenge, naye nga owadde wakiri essaawa emu. Ng'ayogerakira abayizi abavunaanyizibwa okulonda ebyenjigiriza mu Kampala Central, Juma James yeebazizza abasomesa b'essomero lino olw'omutindo gw'obulisizza nga basomesa abayizi neeyama okutusa ebasoomooza eryakulya KCM Dorothy Saka. The 4 skills of reading, speaking, listening, and which was the 4th? And writing were being exhibited. And all of you know that the successful leaders, the one thing they know very well, how to communicate. Si baana bokka naye naffe abantu abakulu naye nga lwakuba essira leero Rotary yagitadde mu baana bagamba kasitandikire mu musingi omuto. Ate ekibiina ekitakabanira eddembe ly'abaana ki Save the Children ne Rotary Club of Kampala Alibade nabo beenyigidde mu lunaku lw'okusoma. Bagezi kusoma lya bwambu Church of Uganda abayizi ne bawa ebitabo okusoma era abantu abali bamu ne boogerako gye bali. Abazadde mufuneyo ng'obudde musomenge n'abaana bammwe ne bafuneyo dakiika 5. Many years ago, the people of Butaka country lived happily together. Mulumula tetugenda ku ssomero. Tusigala waka nga tuyambako. My name is Musa. Akulira essomero lino buli abajasi nyagamba tuvule bakwatibwako Save the Children naddala mu butabo abaana kati bayiga mangu okusoma. Kubanga luli bwe twaviira mu COVID baali tebasobola yadde okusoma ekintu n'ekimu naye kati basobola okusoma bo nga beetengeredde bokka nga tewali musomesa. Ku lw'abaana Bannalotale kisawuza alaze obukulu bw'abaana okwesomera. Ne baba bavudde mu ssomero baddeyo eka batuule we bate bannalya kyankya oba ekyeggulo batuule ne bazadde baabwe basome n'eddakiika 5. Rogers Tumusimu kuva mu Save the Children akubiriza abazadde nabo okwenyigira mu buteerevu mu kusoma. They can also support teachers in making of materials and also making children feel safe. Sometimes they have to attend some reading sessions with them. Ne Bannalotale b'ebuguloobi nga wali wamu na book drive baduukidde essomero lya gavumenti eryambya Church of Uganda ebitabo ebyokusoma. Mu kuwa ebitabo bino Bannalotale b'ebuguloobi bakiikiddwa Moses Mugisha okwera ng'anywedde amakulu g'olunaku luno. Abaana baffe beetaaga okuyiga okusoma. Engeri ebyokusoma bwe biri abantu kati basomera okuyita ebibuuzo naye abamu tebamanyi na kusoma. Moses Helen ku lwa book drive ategeezezza nga bagendanga okugabira amasomero ebitabo okutumbula ebyensoma mu ggwanga. Bazadde b'abaana baffe bano tebasoma ate n'omwana ennyinyi bw'aba tasomye then eyo community egenda kukyuka etya. So kino ekintu tuli willing okukikola buli mwaka oba buli oluvannyuma lw'ebbanga nga tukwasaganya ne Rotaract. Olunaku lukulu kyolwaira batutaddemu ensimbi batuwadde ebitabo nga kuladde yadde nolwekyo tubeebaza